Mbalamusizaako abali mu bitundu eby'enjawulo nga ripoti nga ava Masajja Kibira B. Tusinzidde wano tuyitire mu GH Media olw'ensonga ezinnyingi z'abativu mu Masajja Kibira B. Amasannyalaze gamaze omwezi mulamba nawo nga bwe mulaba abantu bali mu kwekalakaasa emabega ebintu bibadde bingi naye bwe tuli ssaawa zino nti tugeza okureportinga embeera nga bweri Masajja Kibira B. Abantu bamaze ewiiki 3 era mwezi mulala n'amasannyalaze mu kitundu kyaffe. Abantu abalina bizinesi ez'enjawulo ku kitundu kyaffe bakaaba ebintu ebyafa byayoneka balina amata n'ebintu byafa olw'ensonga y'amasannyalaze naye nga lwaki abali mu makati mu kibuga tetulina amasannyalaze. N'olwekyo tutuusa obutali bwenkanya mu mativu mu ggwanga lyaffe mu kitundu kyaffe Masajja Kibira B. N'olwekyo tusaba okutudduukirira tetumanyi oba amasannyalaze bano abali ku abayingidde abatwaga otukolako oba abali baga otukolako saa zino naye nga tusaba bwenkanya saawa zino batukoleko kati oba batugambe ki ekiddako oba tetugamba tufuna amasannyalaze batutegeeze nga kyekimanyika kutegeeza olw'ebisaawa zino. Neyanziza okusinziira ku nsonga eziri e Masajja Kibira B, tufunye n'abantu abatali bamativu ababeera abali around nga twagala batubulire batulage ekifaananyi mbeera ki ekwatibwa ku masannyalaze ag'e Masajja Kibira B. N'olwekyo mbanjirira omusajja ono ali ku sayidi yange eno abeeko kyatubulira ku nsonga z'amasannyalaze banga ki bye gamaze nga tegaliiko bakosebwa batya ne mu ngeri ezo zityo. Sebo tukwaniriza. Amazina gange nimanyitwa Brian Adipe. Nga saini 8B Road Binihepara na n'oburaro bw'abantu. So abantu kuri kwira hatezikiza ni nyingi munonga. Emihirima ni nyingi. So buri kimwe cyona tukikora buri kimwe cyona muri government batamo peho byo notera amasanyarazi. Yes, Gambia manyaga bagogeda Gambia nzikize susse kuno kukyalo abikola ku 8B Road nzikize cyusse ababbi wano kusiti wakolera ababbi basusse kasoma abanga yingira ababbi bamubba bamukola ko bitimwe ekyo bulapbanyi ala adasaba amasannyalaze tuzeke tugenda myezi 2 banna government zino amasannyalaze okususse ne Masajja jongezeyo omusajja siri gyakolerako yeno era akolera no wansi nga tugenda obalagawo ababbi bamuyingiridde babbi ebintu eby'enjawulo olw'ensonga z'amasannyalaze. Omwami ono wakolera era okusinziira ku embeera gy'annyonnyola wano amasannyalaze ababbi bayingira buli kiro naye nga lwaki gavumenti emutuyamba ffe tusobola kweyamba mu abalina otuyamba. Amasannyalaze omusajja mutuluguliza yakola kyamaanyi okuteekawo bizinensi ye ate era bali mu mubba bali mumunyegereza. Ensonga eno tusaba bwekikwatako batudduukirire amasannyalaze g'e Masajja Kibira B batukwasaganyizeeko nze nga owa GH Media bwetwe reportinze okusiteti mbaginyagadde bakifaananyi kyekyo ekiri e Masajja Kibira B right now tweyanzeeko balaga ku bantu ab'enjawulo abawangalira mu kitundu kino nga tufunyeyo n'omukyalo omulala ageze okunnyonnyola obulumi obuli mu kitundu kino nyabo tuweesokula. Nanyonjo Jessica tubeera mu kitundu ky'e Masajja Kibira B. Bannange tuli mu bulabe bw'amaanyi ababbi batubba enkya n'eggulo tukooye bannange mutuyambe emyezi 2 tufuna amasannyalaze ababbi batukuba oba wakava ku mulimu ne bakuteega ne bakukuba obuyondo twegamba tuli mu bulabe bw'amaanyi banaye mutuyambe tukubidde abawumeme temuna kye mutugamba lwaki mukola ebyo ebintu tukooye tugenda kubookera transformate tugenda kubookya myezi 2 ngate tubasasula buli mwezi tugenda kubookya transforma tugenda kubookya nga temututereezezza manya n'eddoboozi ndi munyimvu bizinesi yange tekyakola nkyayongera obatuusa ku bantu ab'enjawulo kati nkyayongera obbalaga embeera nga bweri mu katundu kano so nkyabalaga omuntu omutibuze yuno amanya gange nze Kimbuge Robert nsibuka mu katundu kano ku nnyini mu kifo kino kyennyini naye tusaba abakola ku by'amasannyalaze batuyambe batusaasire nga bo abakozi bannaffe kuba naffe tuli bakozi kuba nze nyina kiyosiki yange omukyala wange takyakola okumala emyezi 2
mutusaasire mutuyambe ekiseera kyonna kuba n'amasannyalaze bwe gatabaako n'omuntu wasobola okukufira mu ddwaliro nabagambye kyabatuusaako abantu bangi n'omukyalo ono leka abeeko kyabagamba. Nze Nansonga Goleti. Abantu b'amasajja twagala amasannyalaze, abasaluuni tebakyakola, abalogi tebakyakola, n'abaana baffe tebakyalaba TV. TV zaffe zigenda kwonooneka, tusasula omusolo gwa bwereere. Nga GH Media tusazeewo tubatuuse ku bantu n'okulaga embeera ekitundu ky'amasajja kibira B. Situation eri wano kituufu si nnungi okusinziira ku information gye tufunye okuva mu bantu okuba ne bakola ekitundu nga kino bongera kulaga butali kumativu mu kitundu kyabwe naye nga lwaki gavumenti tuvayo emyezi ebiri mulinda abantu bakole ki abantu bagamba kokya transformer naye nga lwaki mujje mutuyambe mudukire abantu bano n'embeera nga ogira betuseewo kanyuma batusa ku bantu abenjawulo mulabe abantu mzeyo akugamba oba yagayine wesima nakyo nekyogamba abantu kusobola amasannyalaze yonna amasannyalaze gatufuukidde ekizibu wano mu masajja fulizi zifudde ebintu byonabyonoonese amate gafa buli kimu ababbi bangi buli wamu wetulaga ababbi tugobanya n'ababbi wano mu masajja wekityo abantu webali kamatuze kubalala abatuuze b'emasajja banaye tuli bubi ekisooka ababbi be bangi nze ennyumba yange yakutte omuliro olwakando olw'amasannyalaze twetaaga amasannyalaze nze ndina abaana ate nga bawonye kuyigira mu nnyumba abakulembeze bonna gye bali batuwa amasannyalaze twagala obuyambi bw'amasannyalaze era bwetumalako guno omwezi gw'okubiri ojja kwekalakasa n'okusingako wano embeera erabika bwezi erabise bwekyo mu bantu abenjawulo kyabatuusa ku bantu abenjawulo abaana bakokyogera Nze kyenyinza okwogera twagala amasannyalaze kuba lwa nsonga ababbi bangi ovudde ku babbi batuwambira n'abaana baffe ne babata kuba tekuli masannyalaze so tubeere tusaba gwe kikwasigo yenna asobole okutuyamba amasannyalaze tufukamidde twagala amasannyalaze saluuni yino nzigale ekitundu kyonna okukeri wasi tekuli masannyalaze ababbi bangi batubbira abaana batuttira abaana babawamba ebisiko biibyo tekuli masannyalaze emyezi ebiri miraba tetulina amasannyalaze transformer yakuba bunaku bajja ne batulimba bagenda gazaako tebagazaako batuyambe batuddiza amasannyalaze kuba kisasula emyezi ebiri omuntu abula ati amasannyalaze nga nawo mukyalo eri wona balina amasannyalaze atubere feya bannaye tusaba amasannyalaze banaye mutuyamba amasannyalaze bannaye nga mutwetaaga ku bululu mututaase ne ku masannyalaze bannaye mututaase ababbi abaana bfe tebakyakola wakakyala amasannyalaze bakyasoma lwaggulala amasannyalaze banaye mututaase tetukyakola banaye kati nina akaduuka wali sikyatunda yadde banaye mututaase nga bwe mwagala obululu mujje naffe mutuddukirire nga bwe mujja nga mutusaba naffe tubasaba mututaase ebyo ebyange sobola okukola ffe tetukyasoma bitabo uno ngenda kukola bibuuzo nina osoma ebitabo amasannyalaze tekuli naasoma ntya mazima nasoma ntya nga tekuli masannyalaze twetaaga amasannyalaze emyezi giyise egijjo gigenda nekusomero tetukyaddayo lwakuba tetuli mu bisulo tulina okuddayo ku ssomero tusoma kompyuta olunaku ku ssomero tulina osoma kompyuta tekuli masannyalaze batuwawo akagenda mukole research tekuli masannyalaze tukole tutya mutuyambe abatuuze mwana babawe masannyalaze bino si birungi ate kutuuka paka eno mukyalo wetyo wetubeera okitegeera ensonga zaabwe omumeme bazitwale nga serious abatuuze babatereze masannyalaze munamali mukuya amazzo tojja mukuya amazzo namawulire oyo yamani akutagagahenjo kyekimu